nkwaniriza nnyo gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero munnange tukyali mu katabo kaffe Amaggwa Némitego mu Buvubuka akawandiikibwa Ruthi Kaboggoza era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Eyakaliddeko Omwoyo Mulondo. Munnange mwana muwala Sise aba atambulako akawungeezi ng'alina obwana bwa mwennyina bubiri obuto nga bombi abukutte ku mikono ya buli wakati kwe kusanga omuvubuka eyali ayambadde obulungi ennyo. Omuvubuka olwalaba Sise n'amwenya nga gwe yali amanyi. Sise olwakuba amaaso ku muvubuka emmeeme n'emutyemuka betwa. Mulina yeebuuza lwaki emutyemuse n'atamanya yagenda okuwulira nga n'amagulu galinga amayiira omuzira era n'amameeme ne gatandika okumukubagana. Sise kyamwewuunyisa kuba kyali tekimutuukangako bukyalubanga lwa mmindi oba n'omulenzi yamanya nti omuwala afunye ekitali kya bulijjo ne Sise teyamanya wazira yagenda okulaba nga mwana mulenzi waali yenna bw'asekereza ng'akwata ku baana Sise be yali nabo nga musajja wattu yeeyogeza nti ebyana ebyalonjibwa babebi muli mutya ko Sise nti siiwe muke bwe babuuza temwanukula nedda omwami mumuddemu muleke kunswaza ko kiri mutto nti bambi baleke oba baagala male kubagulira swiiti. N'ajjayo ensimbi buli omu n'amukwasa n'amugamba nti kale muziwe baaba abagulire swiiti ko kijja omanyi nti ono kibaaba ono kyenga ko kiri mutto nti wamma ddala bano baana ba mwannyoko ndaba bakufaanana bulala simanyi mubeera walako ko Sise nedda tuli ba muno ko kiri muttu kuno kwe kwaffe takulaga wasula ko Sise nti nkati obadde oyagala kumanya wensula ko ye nti bwe mmanyaawo kibi ko Sise nti tekyandibadde kibi naye baaba wange tanzikiriza kukyaza abagenyi batamanyi era nsinza kukulagayo sikulwa ng'onzaalira ebyeru makayi byazaala ku nsiko ko kiri mutto nti kale ebyeka katubiveeko ndimanyayo edda kati osomera wa ko Sise nti nakawa ko kiri mutto oli mu mwaka ki ko Sise nti ogusembayo gwe ntandise ko ye nti nga neesiimye okufuna omuntu omutuufu nze nkolera mu banka ya Uganda enkulu nga maneja waayo era okusoma kwange nakumalira Makerere University ne diguli 3 beddu kati noonya muntu mutuufu gwe nnyinza okuwasa naye neesanze nga gwe byonna bye njagala obirina kuba osomye oli wa kisa ate omulungi ennyo mazima bwe nva ku ggwe ate ngende kuwengato nedda ko Sise nti anti nkugambye nti sinnamaliriza ko kiri mutto nti ekyo nkitegedde naye omwaka ogumu gye ndi si kinene gwe bw'onoobanga naawe okkiriza ate era kijja kunnyamba nnyo mu kuteekerateekeramu embaga yaffe nga si papa gwe waligendera okumala nga ne byonna biwedde awo olabye otya mukwano ko Sise nti kale mbitegedde leka nzize abaana b'abandi eka obudde buzibye baalagaana aw'okusisinkana babyongereko enkeera twagalana bw'amira eddusu utakubuulira newankubadde nga Sise ne Namugaanyi baali bayita kuli nga mufu yaawunya naye Sise teyasooka kubuulira ku munne kyama kye kino yalinga ayagala okumugamba olumu n'abulwa entandikwa ate oluusi nayeebuuza nti bw'anaamubuuza lwaki bulijjo tamugambanga oba obutamugambirawo olwo n'asirika ne lukya ekigenda okusala Sise ku muguwa ye Namugaanyi yennyini baba batambula nga Namugaanyi akulembedde Sise avaako emabega akafaananyi ne kagwa olwagwa n'akangwira mangu okukalonda ko naamu nti Sise kiki ekyo ko ye nti bintu byange ko Sise nti ndagaako bambi ye kwe kuddamu nti tojja kubisobola munnange kale nnyima akafaananyiiko nange ndikumma ebyange ko Sise nti lwotali nnyima bibyo mwana wa ssebo kaakano olwo bombi ne baseka nnyindo yankolera naamu kwe kugamba nti ono nno omulenzi gye yakulira tewaali basezi ko Sise nti lwaki gwe tolaba
bwe yalungiwa nga baseka. Ko namuganye nti sise ono omulenzi wamugyawa simanyi nno muludde naye. Nina mwannyinaze owa taata oli ow'ekyabakuza omanyi abeera kumpi n'ewaffe. Bwe yajja luli eka yajja ne munne okukakkana nno nga tawoza omuwala mu nsibe. Ko mwannyinaze nti wuuyo muteese. Ko mwannyinaze era nti kyokka mwana wa mpisa nnyo. Ko muvubuka nti ku ffembi ani gw'ogambye ow'empisa? Ko ye mwembi muli bampisa ate nga muli bayivu era mwembi kale saagadde kubeekaasubwa munne. Olwo nze kwe kugamba nti wamma nze nkyasoma. Ko mwannyinaze nti oyo omwami bizinensi maani wa mu Kampala alina empya n'enkadde ate nga naye akyasoma. Nze kwe kubagamba nti kale ndibaddamu ne twawukanira awo. Sise kwe kubuuza ate akafaananyi bwe yakafuna. Ko namuganye nti anti eggulo nagenze okudda eka nasanze mwannyinaze anninze era olwandabye kwe kukampa. Nambuuza ne bw'aba agamba mukwano gwe. Sise era kwe kubuuza nti olwo ggwe wamuzzeemu otya? Ko naamu nti akomewo enkya akawungeezi. Ko Sise nti kati olwo ogenda kumugamba otya? Ko naamu nti anti nange nayagadde kumala kulaba gwe ky'oŋŋamba kyenzija okumugamba. Ye Sise kwe kumugamba nti mukwano olwo nze nkuwe magazi ki? Ko naamu nti kale kamuleke. Ko Sise nti nedda naamu kale twogere eby'ekikulu kuba kati tukuze. Okufuna omusajja kiringa kukuba kalulu, kiringa kukuteeraawo bubokisi obufaanana ne bakugamba nti londako kamu. Oyinza okulonda omuli ebipapula oba omuli ensimbi. Oyinza okulonda omuli ffeeza oba omuli amayinja. Oyinza okulonda omuli kaamulali n'oleka omuli obuwoowo. Kale n'abasajja bwe bali tubafunirako bululu gwate gw'otobikkule mutima gwe n'ogulaba. Yamunyumiza nga bwe yali afunye omusajja era nga yamulabikira ng'anaabaamu empisa. Bakkiriziganya buli omu akozesa akalulu ke alabe oba emmwanyi ze beesize zinaabaamu emiwula. Baayawukana namuganye n'agenda ayingirire obulamu obupya ne Sise asange munne eyali ku ndagaano ku olwo. Sise olwasiibula munne n'akwata eridda ewa mukwano gwe bwe yasanga yamulindiridde dda. Olwamutuukako ne bejjawo okukkakkana nga bali mu kiribedda ini ekifo omwali ng'omwenge ogwa buli kika n'obuyimba obuseeneekerevu. Omwana mulenzi yasaba omwenge ogwali gusinga okuba ogw'ebbeeyi ennene aleme kwezza mabega awaali Sise. Ye nno mukazi wattu yakombako kenkanawa ng'atamiira. Omulenzi enkoko ensiike agitumizza, Sise agikubye ettama kyokka nga takyayagala, kyokka nga takyagaaya anti nga yenna aweddeyo. Baasalawo okunnyuka anti n'essaawa yali eyo. Omulenzi yagula emmwanyi, Sise n'aziwema mb'omwenge gusobole obutawunya kuba baali tebaagala beewaabwe bamanye nti anywedde ku mwenge olw'okwewonya akasasambulabbwa. Kyokka Sise okugenda okutambulako nga yenna alaba ensi yeetooloola nga naye kwagendera yatya nnyo kuba yeebuuza bw'anaagamba abeewaabwe gy'anywedde omwenge. Wamma amagezi ne gamubula, naye bwe yamala okulya ku mmwanyi n'alya ne ku bikajjo munne bye yagula n'afuna okukkakkanako ng'omwenge gukendeddeko, yasobola okuddayo ewaabwe naye yeekuuma ne Lugaba n'amukwatirako ne batamanya. Enkeera yaluva ku ntono ng'alombojjera munne Namuganyi, yeewuunya nnyo era n'akulisaayo nnyo munne. Lumu Sise ng'asaba Namuganyi okumuwerekerako ewa munne era Namuganyi teyasibamu. Olwatuuka ewa Kirimuttu lwe lwamala anti yabasanyukira n'akamala. Omwenge omuzungu baguleese ogwo bagunywedde. Mwana mulenzi alagiriza amagi amasiike gattako chapati, sumbusa, nkoko, nseenene. Leero nkugambye ekyali wali nga tekirojjeka. Baana bawala balidde era banywedde ne basindisa bigere. Olwo omulenzi abasabye abatwaleko mu bifo ebikyakalirwamu bongere okukyakalako. Aboola baagaana anti
obudde bwali buyise yabassa mu mmotoka n'abatwala buli omu ewaabwe nga wayise ebbanga n'omukwano gwabwe gukakase balaba nga tebaawubwa kubanga abalenzi baabwe bombi baali bansimbi ate nga balabika tebabalimba. Omukwano gwabwe gwali gwa nkiso nnyo gw'olaba Kayondo teyamanyaako wadde ewaabwe wannamuganyi okubaako amanya ate ne mwannyina Sulemaani eyamulabira omulenzi tewali mulala gwe yabuulirako. Omuganda agamba nti ekibuga kittakimanyidde ennyanja etta muvubi. N'abawala baamanyira emikyakalo n'oluvannyuma kaabula kata gibasuule ku migandu. Bulijjo bagendanga okusoma era ng'oluvaamu bagenda kwekyakalira. Olumu baasookanga kunywera waka ewakiri muttu n'oluvannyuma omulenzi n'asalawo bagendeko gye gunaawoomera obulungi nti kuba yawaka waali tewamusanyusa bulungi. Abawala baasookanga kugaana era ng'empisa y'abakazi bweri kyokka yabeegayiriranga n'oluvannyuma ne bakkiriza. Omulenzi yabassa mu mmotoka okugenda okukakkana nga bali bwayise gye boogerera wamma okugenda okuva mu kidduka beesolose mwani yali amanyibba ng'omulangira Ssegamwenge bamukongozza edda. Olwo ate balagiriza omwenge ne bagutandika buto. Baava mu kunywa ne badda eyo okugenda okusalawo okudda eka ng'obudde bwalinnye dda ku bunnaabwo. Kiri muttu yavuga mmotoka ng'atwala abaana buli omu gy'abeera. Yasooka kutuusa Sise kyokka ng'abawala entunula mu kuloola basingako n'omugole anti ng'amaaso gazitowa bulala so n'amagulu nga gabasussa obuzito omutwe nga gwetooloola. Leero nkugambye nga kye baliko be bakimanyi. Sise okugenda okuva mu mmotoka akyama ewaabwe ddala ng'aweddeyo. Olwatuuka ku ttaka yagwa bugwi ku ddimwa okumusitula nga yenna azunga. Yatambulako wano na wali n'addamu okufuna ennume y'ekigwo gye bayita vva omwange. Kiri muttu yalaba amala bya mu bulago kwe kukwata omwana n'amuzza mu mmotoka n'amutwala ewuwe eka. Musajja wattu yasitula Sise n'amutwala ku buliri bwe n'akuba okwo n'addira Namuganyi ye eyalimu akategeera n'amuzaayo ewaabwe. Mu ttumbi eyo wakati Sise n'alyoka abuuza embuga. Kyokka omwana kye yakola ekisenge kiri muttu ye yakimanya kuba obuliri bwonna yabutta. Ekisenge kyonna yakyonoona ne kiryoka kikyuma ne kiyitirira. Ye omuwala olwamala okusesema ng'addawo kwebaka munne gye yatawaanira teyamanyaayo. Olwo nno okumala okusesema ng'essujja erimuliko libugujja. Olwo omusajja wattu yeeraliikiridde nga nti alaba omwana omusujja gumuli bubi ate nga mu nnyumba temuli kalagala konna so nga gye yali asuubire eddagala nayo walako ate nga tebasobola na kumuggulirawo anti obudde bwali bwa kiro nnyo. Musajja w'abandi olugero lw'Ekiganda lwamutuukirako olugamba nti gwe zisanga azigumira ekikere ekisula kitudde anti naye yasula atudde nga mweraliikirivu nnyo. Awo nga mu matutuma ag'okubiri omuwala yakuba ekisisimuko. Ye kiri muttu yali alowooza omuwala yeegolola kukutuka. Omulenzi yatya n'alowooza bw'anaabitebya ng'omuwala amufiiriddeko mu nju nga tabiraba. Omulenzi bw'aba anyumya agamba nti bannange amaziga g'ekisajja gava wala naye kwolu nakaaba n'entuuyana n'enkamala n'omwenge gwe nali nywedde ne gunzigwako ne neekola n'ekyanjagaza obwana obusoma. Kye yakola kwe kusitula Sise n'amutwala mu mmotoka. Olwo okutemya n'okuzibula nga bali mu ddwaliro. Olwo nno bamukebedde naye nga si muyi ng'omulenzi bwe yali alowooza era baamukuba empiso ne bamuwa n'amakerenda ne bamulagira adde enkeera. Kyokka bwe baabimuumuunyaamu ddala nga Sise okudda enaakulabye ewakiri muttu nga ddala kuba kukwatanga mu kamwa. Kye baava beegayirira omusawo abawe ekitanda waakiri abasiibula enkeera.
Baakuusa mbukuba baali tebalina bwe baddayo waabwe olw'okubanga mmotoka gye baali bajjiddemu yali mpangise ate ng'emaze n'okuddayo. Olwo Cissy nga yeetuuzizza ng'atasobola wadde okuyimirira. Omulenzi yeegayirira nate ng'agamba mbu musawo amusaasire kuba nti we yali aleetedde omulwadde ddala yali amufaako, nti kale bw'anaamuzzaayo n'amuzirikako nate. Omusawo yali wa kisa ate era yali wa kinywi ne kiri muttu. Oba kiyava abasaasira? Ndowooza n'abawa ekitanda. Omuvubuka kaabula kata afa essanyu kuba okufuna ekitanda kwabawa empoza era kyabayamba nnyo. Cissy olwo omwenge gwali gwamuweddeko dda ng'asigazza musujja gokka, naye ng'ategeera bulungi. Mu butuufu okutegeera kwa Cissy yawawamulwa mu mattansejjere ng'awulira asitulwa era yeekanga anti ng'alaba waali tamanyiiwo era ng'alaba obudde kiro. Kyokka ekyasinga okumwewuunyisa kwe kulaba nga yali aggyibwa mu mmotoka. Yabuuza munne gye baali era n'engeri gye baali batuuse mu kitundu ekyo kye yali ye tamanyi, era n'engeri obudde gye bwazibamu n'ebibuuzo ebirala bingi. Munne kaabula kata azine amateera ng'awulira kabiite we ayogera ate ng'ategeera. Yamuyita erinnya lye era n'amubuuza obanga ddala yali yeewulira bulungi era oba ng'asobola okutambulamu. Omuwala yamubuulira nga bw'ateewulira bulungi kyokka ng'asobola okutambulamu. Yamubuuza gye baali era ne kye baali bagenda okukola ekiro ekyo. Omulenzi n'amutegeeza nga bwe yali amutwala mu ddwaliro. Baatuuka ew'omusawo kyokka ng'olwo Cissy lwalowooza ku beewaabwe engeri gy'anaabagamba gy'asuze era n'ekimubaddeko ddala amagezi gaamubula. Oluvannyuma nga bamaze okuwa Cissy ekitanda, Cissy ne kiri muttu baateesa engeri gye banaagambamu abeewaabwe. Tebaalwa. Cissy yennyini n'agguka ku magezi agaabanunula mu ddubi. Yatandika bw'ati nti kati ggwe keera mu bunyonyi ogende ewaffe obuuze ewa mwami Kayondo akolera mu katale ku ssawuli yaako. Kati ggwe bw'otuuka ndowooza omanyiiwo erudda awo nga bulijjo wootera okunsanga. Bw'oba obuuliza weefuule ng'eka atamanyiiyo. Ne kiri muttu bwe yakola nga yessa mu ddene okugenda okutuuka ewa mwami Kayondo ng'olwo n'enjuba evuddeyo. Olwatuuka awaka ng'abayitiramu ng'eggulo limu bwe yasanze omuwala waabwe Cissy ku kkubo ng'olumbe lumutta. Kale olw'okuba omuwala oyo bulijjo amuyitako n'amubuuzaako, bwe yamulabye ng'agudde ku kkubo ye kwe kukwata omuwala n'amussa mu mmotoka n'amutwala e Mulago nti era gye yamulese kyokka nga tayogera. N'olwekyo awaliriziddwa okuddayo ku makya ennyo alabe obanga abeewaabwe baamutuuseeko, naye amusanze nga bwe yamulese, naye ng'olwo asobola okwogera era nti ku makya okwo kwasoboledde n'okumulagirira ewaabwe nti kale abasobola bambale abatwale mu ddwaliro gy'ali nti naye banguwe. Ebigambo ebyo okugenda okuggweera mu matu g'abawaka nga n'abamu amaziga bagasaza bibatu. Mwannyina amangu ago yagamba nti ate kwambala biki ng'omwana wattu afa? Gira tugende munnange mukubeko ekimunye. Ye kati ali mu ngeri ki? Cissy gwe tubadde tulinayo mu kika ng'omwana ategeera, naye mazima kati simanyi oba gy'ali. Kale toba gwe kuba wa kisa tetwandirabye mulambo ye nandiyogedde ntya ebubebbere. Musajja wattu wangaala. Baaleka abawaka beesansabaga na kulowooza nga lutabaalo nga bo Kayondo ne kiri muttu beekuba mu mmotoka kwolekera ly'e Mulago. Baali baakavugako mpawe kaaga nga teriri busa gye baakuba amaaso nga ye kitaabwe. Kayondo yeewuunya nnyo okulaba kitaabwe. Ku makya kutyo baasiba mmotoka ne balagira musajja mukulu ayingire mu mmotoka, naye teyeekaanya. Olwali okutuula nga babimwokya enviiri zaamuva ku mutwe anti era yali awamma mme kuba ekiwalaata kyali kimutuuse ku nkoona. Yakuba mu ngalo nga bw'aleekaana ng'ate bw'asitukasitukamu nti mugambo ono Cecilia omuwala ko Kayondo nti yoyo ssebo. Woo maama nfudde, omwana wange oyo yenna ye kati
kati mulamu yali ludda wa. Baamunnyonnyola byonna era n'engeri gye yalimu. Kanga kiri muttu avuga mmotoka naye ng'omutima talina. Alowooza bw'anaabitebya ng'omuwala amulumiriza nti ye yamuwa omwenge oba abasawo okwogera nti omulwadde omwenge gwe gwamulwaza, nti kale bwe banaabuuza omuwala eyagumuwadde olwo ng'omulenzi tebabaka kutwala kusiba. Mu kiseera ekyo yalowooza ekyokukola kyokka nga takiraba. Yayagala ababuleko kyokka nga talina bw'abavaako. Yayagala atomeze mmotoka kale mu kabuguutano ako asobole okwemulula okubaddukako abule, kyokka nga byonna kusira nsaano ku mazzi era ddala nga kukootakoota mu gaalumonde. Mu kiseera ekyo yali asirise wabula ng'avuga mmotoka boolekedde eri emulago. Bwe baatuuka emulago amameeme ne gatandika okumukubira okumu olutiko lwamuyiwa. Kyokka yafuba nnyo okwekaza naye ng'afuuwa mukka mu kisero.